Karama TV bulijjo tubagamba nti nno wabeerawo abaana abatasasulwa ebbanga ddene abamu ne mugamba omuntu okola otya ebbanga eryo nga tebakusasula abaana abo balimba banaye tubagamba nti buli kintu wano kye tubaleetera oba kye tufulumya tewabeeramu bya bulimba abaana bano babeera boogera ebintu ng'ebintu bye boogera bibeera byabatuukako. Waliwo Calvin agenda kutuwa omwana ono agenda kubeera ng'ayogera ku muwala ono gwe bayita Nabulya Scovia nga Nabulya Scovia amaze emyaka 4 mu ggwanga lya Oman nga tebamusasula. Nze ngamba buno mbuyita buwambe, bamuwamba emyaka 4 nga tasasulwa tawera wadde n'ekikumi ate nga baboosi be tebaagala kubeera nga bamuwadde n'essimu. Omuntu anaakuwamba bye bino ebintu by'atandika okugamba mwegendereze. Abantu babi, abantu baveeko, abantu buli bw'onoobeera nabo bajja kubeera nga bakuwa amagezi amabi. Asooka n'akukyaya abantu, n'asooka n'akuggyako essimu, n'akulaga essimu nga bwe talina mugaso, n'akulaga essimu nga bw'ereeta ebigezo, n'akulaga essimu nga bwe bajja okukubikirako, nga bwe kujja okubeerako abasabi. Kugamba atandika okubeera ng'akuwulira embeera zonna ezikujja ku bantu. Mbagambye akugamba nti abantu babi tebeetegeeza kwesembereza, essimu mbi, abajja okukubirako essimu bajja kubeera ba bizibu, olyoke obeere nga toyina ngeri yonna gy'okommunikatingako ne banno. Naye ate ne neewuunya n'eggwanga lya Oman. Simanyi Oman eno oba ddala abantu bakwatisa amateeka oba tebakwatisa amateeka, kuba ddala nga watwala omuntu ne bw'ebeera wano Uganda tugamba poliisi ya wano Uganda nti eri corrupt mbi nnyo, naye ate omuntu nga yagenze ku poliisi y'e Uganda neyeekubira omulanga ate poliisi eyimukiramu n'egenda ne bw'obeera munene otya egendayo mu maka g'oyo omunene. Ngenda kuwa Mr. Calvin abeere ng'akunnyonnyola ebikwata ku mwana ono bakadaamu ono, tulabe engeri gisobola omuyamba. Ebintu birimu Namasuba, yali abeera Namasuba ne Mubende. So kankuwe Mr. Calvin abeere ng'akunnyonnyola ki ekigenda mu maaso, tulabe nga tuyamba kadaamu ono obuzibu bw'alimu. Mbeera Mubende najja mu Oman nkola emyaka 4 naye okuva lwe najja eno okukola sisasulwanga ssente zange. Tebaagala kunzizaayo waka oba okumpa essimu okubira famire yange. Nsaba buli afuna vidiyo eno bw'atyo gituuse ku bannayuganda bonna esobole okutuuka e Mubende oba e Namasuba. Omukyalo oyo ali mu vidiyo eyo gy'agamba nti ewali abantu be. Omukyalo oyo bamuyita Nabulya Scovia, amaze mu ggwanga lya Oman emyaka 4 nga tasasulwa ate taweebwa ssimu communicatinga n'abantu be. Bannayuganda abazira kisa be bamusanze ne balikodinga vidiyo eyo, bwe tutyo tusaba ogitambuze etuuke ku buli munnayuganda yenna tusobole okufuna famire ye, tusobole okumuyamba akomewo wano. Ali mu ggwanga lya Oman amaze emyaka 4 nga tasasulwa, emyaka 4 nga tasasulwa, taweebwa ssimu kwogera n'abantu be, tebamanyi naye tamanyi ki kye baliko. So nsaba otambuze vidiyo eno nga bw'oyinza okusobola tusobole okuyamba munnayuganda ono Nabulya Scovia. Mbeeyanza nnyo bampita Calvin Kayanja ku lwa Migrant Care Services Limited. Nabulya Scovia mbeera Mubende najja mu Oman nkola emyaka 4 naye okuva lwe najja eno okukola sisasulwanga ssente zange. Tebaagala kunzizaayo waka oba okumpa essimu okubira famire yange. Tebanzizaayo waffe, tebampa ssimu kuba waka, ssente tebansasula. Kola buli lunaku kiro na misana. Obulidde vidiyo eno tuyambe gitambuze buli wamu, tuyambe munnaffe. Yogera Abaganda. Taata we y'ani e Mubende? Basinaviira Namasuba. Namasuba ku bikalina bya Kafeero, Mugenzi Kafeero. Abamanyiwo Mama King, waliwo Mama Peshe, ababimanyiwo Mama Judith. Mu famire wamwe wali wasobola okuyamba? Babaani oboogere Taata King Namasuba, Taata Peshe na Mama Peshe abo basobola okuyamba. N'omuntu yenna yani asobola okunyamba. Bannange ndowoozamu obulidde. Bannange tufa kyekyo kyekizibu. Nabulya Scovia omuntu yenna abamumanyi banaye tubasaba mu contacting Calvin Rich Kayanja oba ku namba zino eziri awo. Nkimanyi mulimu abantu abasobola okubeera ng'abulidde naye nga Katonda teyamusobozesa kubeera ng'alaba, naye
kansome ennamba eno omuntu yenna abeere ng'awulira omulanga guno ogwa Nabulya Scovia. Omuntu yenna bw'oba omanyi omuwala oyo Nabulya Scovia ng'abeera Namasuba oba yali abeera Namasuba owa taata King ne maama King, kuba ku nnamba eno 075 79 86 069 oba 0785 183 050. Namba kanziddemu kuba ku nnamba zino 075 79 86 069 oba 0785 183 050. Mwebale nnyo.